Obude bukede amtekala godo alero twasemba kulabagana wiche wedde nga tutunulira ekyo kwagalamu ekisiza okunsanyusa gwe tondabye kubanga kasoyingira mu family ya Benz abantu bagitya there is no easy. Benz is a sign of progress. Ya black yagenda no kotadde we ya silver ne black wen ne black wen yaje munange wava muno eyalifuted mine yali anditidde endala eri mu TV eri mu kine banja vuwaza ninja jijjayo bwekatali kiri eri Benz is a sign of progress. Teri ayingira mu Benz n'agivaamu Benz family ataba takisi bagitomera bagita nazaalawo teri mubbi wakatala Benz fetugula omutale wa Kiseka wa Benz agula akatala atoloza buvanako Benz asolo gisokola kakatala bagijja kubatya nze mukazi yankola ekibi nagenda agikuuta bino bibakuute namba za mmotoka ataddeko obuta byonna nabijjako Benz tebeerako tebeera maaka tewali agibba nazaalawo webale kunywerera mu family ya Benz singa nabagamba nti singa abantu bano baali bamanyi marketing okwata enamba za Airtel enkadde abakulemeddeko nobayita ku pate nobawa amasuuti oba amasaati nakubireko abimutn nembaga nti mbadde nenamba yamukuvedda neddi temenana kye mwali munkolera kakati omusajja nga nze embeera gambola nti kakati bw'okubako emiteni ofuna zino simanyi paka last simanyi nze mbirimu ebyo nteeka kukuba nga n'omwana ali eri mu screening nga nti enamba yani nti ya mirundi naye agambolinga ffe twagala dina nti oludde ku namba yaffe baali zinoonyeza era mwe kyemutamanyi ababbi abo ababba amasimu abakuba amasimu bakubira ku namba zaffe enkadde I mean problem Daddy send me money bamanyi nti ffe abasooka ku namba ziri tuli basajja bakulu nayombako n'aba DSTV nga bankobidde simanyi kakati va ku package eno tukutege kuki bukyanga mbeera ne decoder mu myaka gigenda 15 mwanangu bimbulire ebyo mine nakungamba nti awo oludde nnyo ku bondi yaffe tukodde emyezi 3 ompita wakadirisa nti omuyindi awaaba akadirisa sente omuwangule nga basiba omupiira nange ngusiba eno over eno simanyanda kuno kusibe over kwega omuyindi yajja omuwangule ono gorogoro ebyo byambeyayi yizo binda bam gorogoro ebyo nga nange mbijjuza mwoteka kukuno boti ofuna boti akati ogwa Liverpool nkwadegwa over kwega yajja omuwangule ye yajja omuwangule abana basiba obupapula anti musibe mukolera muyindi kuba yikyakola omuyindi agula abo bwebamala nakuga nti gundi njaka kasaba ketagenda okuddako kenawandika ku sports wa Uganda nembaga nti mu nso ey'abaavu nga abazanyi bamwe batrainingira ku menvu nga muyina michi yagenda nadda temuyinza kuwangula kikopo kyonna simagugwa si mulindo ne busipa n'abayindi tibe kye bakola abo ba over ba under bani bo bakulaga nti timu gundi tugenda giwangula nosibira kweno kakati y'omuyindi kyakola kugula bano bazannyi bammwe ne beeyawula n'abayoola bw'ataasi baddakiika 9 ekyo kyenda mwextra aba abalidde mwenna kati ebyo biteekamu siba over siba under gorogoro olwo naliziza okulaba ku UBC mukazi najja ali yakubye essimu yange omanyi sebo eddagala lino lituyamba ng'oyingidde mu kibiina kyaffe tukuwa eddagala ly'obwerere mugabo bulwadde gw'obuloga obuna nfunyisa eddagala bukyambeera ano myaka 65 ndi aliryo yalaba nyengera mu motoka okujjayo faaluna anti nze nkuba woyogerako omukyala nze wange waliwo akajji k'abasiru kasoyogera bwenti nenkutunulya bwenti mu nyumba yange nenkuga nti fuluma toyite eno mu geeti gye wayise waliyo embwa zange kakati tosiiga mbwa busiru nina akajji k'abasiru kenkuyisaamu kati sankuyisa mu kajji k'abasiru
era baba bange bakimanyi tekati agenda muisa mukaje kabasiri tibola basirise ngata mwanukula oyo muguleko abana bakumanyi mumugulira akaje kabasiri abana bakumanyi boyogera ebyo busiru ennyo obikola abantu nga bazewa nenyingira mu kisenge bamugamba dduka no namboko ate buli ntebe gyentuulamu mu muto wansi waliwo ennyondo mu ntebe zo buli ntebe gyolaba ntuddemu mubaamu ennyondo wansi kikubiza n'ennyondo saagala busiru omalidde eddakiika because we have little time when you ring me I abuse you sebo abaana bali batya muli mutyeyo obakolere ki bwe gaba tuddo obakolere ki ring me are you Mr. Mirundi yes my problem is this and this I cannot handle it yes within a very short time you are deviating me from other important things I have no time kubulira linda ko malo kunnyonnyola onyinyonyola ki onyinyonyola ki nabakanti ntebe y'omugagga esiwuke ne wasemba kubanga omusabi ayogera kaama ajja okuleeta ddiiru agibukalamu ne buli olaba entebe y'omugagga esiwuka wasemba kuba bakunukkiriza tewali azze kusaba kazola bakutte mu ngalo olaba ekisajja kyangamba nayiseeko ewamu awo nenda bakitaawo ng'atudde kuba yatuulanga mu lujja yatuulanga ku kaseedike Mirundi nga tayanukula mubuuliza mu luguudo tayanukula bwe bayagala kumbuuza come and greet me ndi Mirundi yayanukule tulamusiza eno sebo nkulamusiza tambula ogende takuddamu Mirundi naye ekisajja kyangamba nayiseeko ewamu awo nenda bakitaawo ng'atudde ne mugagga enviira kitanga emyaka 2 ali mu ttaka walabye muzimu yakyogedde ennaku ezo anti aba ayagala akolera potwa bannange twanoonya akalulu akabiri gumu gwe waliwo abasaba Museveni sente emyaka 3 gwe 18 gwosaba Museveni nti yali ente ezammwe eruwero wayo n'emyaka emeka ngoyina 18 wayina emyaka emeka Museveni yalire ente yalire ente ezo wayina emyaka emeka bajjajja bangamba anti bajjajja bali bali mu kubanja era muganda gamba tufa obwava awembejjereza munyago nti batunyaga onobeera mu munyago buli kaseera kyona babakola mu sente these companies phone companies are making billions every year while you are stupid twasomanga gundi wabisomako ebyo sending a telegraph twabisomanga mu primary and secondary school you must be belief ebigambo biri bimeka naye omuntu nakumalira ku simu notandika nakuwuuna buwunyi I'm tired ndeka tugendeke Kenya katono anti nakugamba nti obutabo bwange bulinga ki nga munaddiini nsooka nenkuwandiikira nenyinyonyola kati kana akatabo nakawandiika mu kyogama yaliwo dde 2017 November 2007 November kati kana November 25 26 27 soko some wano tandikira in my opinion yes what in my opinion record in my opinion what the Chogam group has failed to understand is that the humbleness is a cardinal principle in politics. It is always advisable that if people bay for your political blood, remain humble and humble yourself. The public always sympathizes with the victim and not the arrogant ones. Political enemies are always satisfied with the humbleness and when their enemies are humbled by the situation. For example, the Kenyan politicians who were indicted by the ICC went to Hague. The TV images flashed on international media will eventually satisfy their political enemies. They have traversed Kenya for what they called prayer rallies. Anybody who goes to God over earthly matters is a sinner and he needs mercy, not persecution. Gbagbo in Ivory Coast came out in a vest to quench his enemies' thirst and to win sympathy from his supporters that had fought for their votes up to the end. In the future, this will be a political asset to him. Anybody who pursues Laurent Gbagbo and makes him a political matter now, for he has humbled himself. In Uganda, Major General Muhwezi was humbled by the police who raided his residence and turned down mattresses and sugar bowls.
Muhoozi put on a brave face and did not desert the government as expected. In fact, Besigye, who was attacking the government for not prosecuting the corrupt, became Muhoozi's defender overnight for opportunistic gains. However, Muhoozi remained steadfast. Major General Moses Ali did the same. As a young reporter in Muno newspaper, I covered Ali's first meeting with President Museveni. He landed at Entebbe Airport with his own Land Rovers and personal security that guarded Lake Victoria Hotel. However, when he found himself on the wrong side of the law, he put on a brave face and bounced back into the political limelight. My considered advice to the Chogam group is that they should emulate Muhoozi, Moses Ali and others who have faced similar or worse situations before. Ugandans want to see them in the dock where they should confess their innocence and regain their full status in society. This is the imbal of politics every politician must undergo if he or she wants to remain and to regain their lost credibility. What is happening now? When you are dealing with the peasants very moralistic. The peasants are moralistic. Why? They need very simple things. Ogenda ewantu na kuganti why? Mbadde nkolya semakula akalulu banawulira batya. Naye a young man oba akulira abavubuka ye bonna abalyako ssente abazze mu kalulu. Kakati Raila Odinga has antagonized many people. Buli government yabanagirwanyisa. Abantu bonna ba prominent politicians ze Kenya ba Musoka bandi ba Wetangula bandi bonna yakola nabo. Bamudavadi. Ba Ruto. Bonna bakolako naye. Rehabilitating him or rebranding him is not easy. Nti yakola banne. President 2007, President Museveni, he again Kenya when the Kenya was burning. All of these people you were talking about, Smanye Minute African, what, Anani Bani, Basanga Museveni had laid the foundation for peace. To again the Mukago plane. Gechigere Chimichiri Munga Tondala Natural, Musandos. Chigeti Charichimuru by Chago Yabantu Mukaga. When a people Nale defending, I defended them. Once we arrived in Nairobi, we lost control. What we have now is to capitalize on it. In spite of your sick toy, you had to come to Kenya to extinguish the fire. Already, the work with Mrs. Agenda Kutasa. And about the stating. If I ever go back and financial president, you find I am but the slipper. I am set out full Mugezi. Echufana nyibachiraga bati. Yes. Gwe wagamba president. Nti wetwa tuse Kenya. Nituluzinga control. Over the photo. Kenyan media ngana yodi. Kubikifana nchanga. Okubaga amanti mchikuba ate bali chikubi. He went in a cargo plane to extinguish the fire. Enyumba angekuta mulira ya mulirano wawe era ofulumira muki. Bameka basula mu night. Tuyinza kutandika kunoonya ate suuti. Yes. So Museveni, he established a state house in one of the hotels, shuttling between Raila and Kibaki. Kenya was burning. Yes, it was Museveni, where I appointed myself Minister of Foreign Affairs. He had Museveni yet against a minister. Ani Minister of Foreign Affairs. In Nairobi International Press Conference. As the Minister of Foreign Affairs. Minister Mirundi Tamari. Son of your wife. What are you choosing? Museveni. Do you see? Ugandan troops are involved because why? Why do you think Ugandan troops are involved? They speak bad Swahili. Because you are stupid. Yes, the official language. The official language of the army in Uganda is Swahili. You would say we are hearing languages that are not a part of our society. Tuliabogero Luganda, Tuliabogero Lunyankole, but when you are talking about Swahili, that's the official language of the army. Two, we are not, they are killing us. I said, you people, is it the first time for Kenyans to kill each other?
kadi bakukotinga ngani minister of foreign affairs era president we have president yaleka abaleyingidde 3 issues. 1, authenticate the elections. Akalulwadde mwakazanyiddemu mukakirize. Yes. Make a coalition government as you prepare a fresh election. Noli mumuleti. Amend your constitution to provide. Era babikola. Constitution bajameninga 2010. But ye kibagamba 2007. Yes, Museveni yaleka ebintu bisatu. Bajameninga 2010. Yaleka ebintu bisatu. Bwe bakoma wa ne bagenda mu cabinet. But this man, your mad boy, went and addressed an international press conference in Kenya. Yabaga live mirundi alone. Where are you? Ani ali akwa era we bakola balondo omusajja bamuyita Opoloti to speak on behalf of Uganda about Kenya affairs. Fred Opoloti. They egged me out. Fred Opoloti yalinga ku media center. Gwe bachiwa nga bakomyewo kakaze yabagamba nti madman mumuveeko. Where are you? Aiso Museveni tayina minister balayira bamunyigiriza. You were the cause of trouble. In fact, it was alleged tinichiba kyali adduse ngaze Kenya mbu yali kabalagala na Museveni namuzaayo. Abanakanya nga bagamba mu kibaki yali atolose kakati Raila Odinga ensobi gye yakola Museveni bwamala obbaleeringira down foundation banani ne bajja baani kubanga Uhuru Raila Odinga tayagala Museveni ate nga Museveni saved him. Raila Odinga yadduka mu committee maximum naingira like Victoria Waters. He was received by Muhwezi at Yiganga. Jim. We almost went to war with Kenya. Moyayagala deyo. Museveni told the delegation of American officials, I cannot surrender him back to Kenya, even if it means a war. I surrendered the 6 people. I surrendered the 6 people to a neighboring country. They were killed. I will never do it again. I will give him a passage. I will form my Uganda. And what this is what Nera ira tagala Museveni. Yabira. Atuchita Lucifer Siole. Lucifer Siole twachijja mu ggulu mu Bible. Lucifer yali malaika mulungi mu ggulu. Najemera Katonda. Gwokoledde ekirungi akusasula bubi. Nabagamba that one time nga tuli mu by election ya Mbabazi president yagenda nakola assessment Mbabazi tasobola kuwangula nakwata omuvuka bamuyita Longa nabala nabaga nti mumikisinge mu bantu mumbolire lwaki tebagala kulonda Mbabazi ne bakomawo ne reporting 2 reasons tabeerawo ali arrogant. Museveni najja kulali n'agamba temunzijjaako Mbabazi is a presidential material. Didn't Mbabazi fight Museveni? Abantu bali bagenda okubira Mbabazi. Bali bali bakalu 90%. Tabeerawo galuga. Atali arrogant. President ajja namwirawo mubiri. Naga nti bali mbega iri. What about me? Bakoledde ebintu bimeka. Tichita Lucifer Siole asante yapunda ni mateke. Asante yapunda ni mateke. Kakati Raila yayagala okufuga Kenya at all costs. President bwamala okuvaayo ng'abaga nti authenticate the elections and amend the constitution. Ne balonda omulamuzi Waki to investigate bagana local tribunal ne bagana ki. Kati Waki najja akola amanya mu basi yali disigirabangako amanya 6 Enkololi Raila Gondi Uhuru and Ruto to eliminate them in the subsequent election was close to a none. Waki yagamba nti Uhuru ne Ruto eliminating kuba bali bavunana okuvaka mtawana jino ati ono yina tebakkirizige jeshi la muzei ngali mu Rift Valley litabaki kuyo to reduce the numbers nga n'abakikuyi balina Mwangiki naye ng'ettaba bamawanga malala Nguki mwe at one time but ba mainland above eno ne balage mu Mombasa basajja ne babuuza mmwe muyaga amazima ga Katonda abatta abantu sibamanyi sabotage had infiltrated kubanga Raila ani Ruto ne Kenyatta bali opponents they were loggerheads they were only helped
The super glue that held them was fear to go to Hague. Indictment ICC. Yes. And they found out it was only they and they who could not take themselves to Hague. Kuba marriage yawe yali ya convenience. Mukuteme jambia. Ruto yetema ngaba Chinyata ni Chinyata ngatema ba Ruto. Yagamba ICC. Yes, if these younger people killed the people and they have now realized that they should work together, why do you take them to Hague? Museveni yabatira yikisenga. Ngalaira yagala be eliminating. Era yachogerya ndoza na kuswearing ya Kenyatta. The problem is and respect the integrity. When people don't change. Singa Uhuru yali ayagala Raila Odinga yali mize empeke ekawa yali gobye Ruto. Oh, Ruto would have balloted. Nava muchi. Salva Kiir Mariadit ne macha tiyali koze. Hati navantu mwana nge Salva Kiir. Sajja mukadde ya bama cha na mwisa mudisa mu State House. So nono tiyali koze. Zigala nyu. Anti bosoma conflict resolution bakugamba. Some people take the problem head on. Others wait others to solve them. Others wait nature. Decisively. Mukba fulumenga wandagala. Bwakule maduka machiveri akugamba. Tiono tiagasi wa Museveni takola. Okubasibana abajjayo. Machiveri akugamba use maximum force once. Baga manti baba byakalulu mu Ethiopia. Zenawe nejeyo tanka natachi 10 bonna bakeera kulima. Ne machiveri akugamba tibwe bakulemerera tema. Machiveri akugamba bomano bakubate tesa nabo nengo base kudde mu kinu. Era ni president wa America yagandi nga bakubye Pearl Harbor. We shall not negotiate, we don't fear to negotiate, but we shall not negotiate under fear. Abonze benzikirizamu abate kinga problem head on. Kenyatta tekirina kazi mufulumye akuvumire wabweru wa perimeter wall webake nayo kusinga okujogera makago muganda kanti omuganda akugamba nti omukazi akunoba nata kuwebula obastima lako tojja kusigala makagange gendo byogerere ebweru nezo tabyogerera makagange sima lako ate atamala ko omwagazaje fulumya nze yesiole yange ya machiveri amwe machiveri yani to solve issues tukubagana paka mambya Salva Kiir omwana wa mzala no mutuma Salva Kiir ate muwamvu ngayera muddukavu omayoyo mutani wange oyo avuma banna abaddukavu mbu badinka oyo tamalo oyo songa tulina abaddukavu bafaanana na daddy wafu abeeru bafaanana na mami wafu. I was a very brown man mulabika mubuto mulabika baganda bagandika kulwa awomya toke twaliwo bukulabika obwero bukulabika bwalimu bagamba nti mu Cameroon yazala abatolo we ya two very brown era bo tulaba mulimu abali brown n'abali black agazi kala bakajja ku muzeyiro kati ono bwayagala batwale Hague Ruto. That's what I'm writing about. Nti bakola kibayita prayer rallies across the country nga bafukamira babasabire bannange tugenda labo mwana wa Chinyata bwafukamira bannange Raila mubi kakati that's the problem that is haunting your politicians here. A person sympathizes with the victim, not the arrogant ones. When people talk about you, a close relative of the president calling her matress to Ruzira, yaliaba wangu. Era ne Ruto bamu making zakati. Anti chichiri chenkugamba. Batayinza kubatikira n'abatuusa. Nti ye yalemera wo. Naye nga ayagala bamuhumiliating nagenda mu State House Nairobi Mombasa ne bagigala. Ebirimo kyonna gundi yagikola. Raila. To humiliate him. He earned the sympathy of the population. Bonga baga nti no. It is a culture in Kenyan politics for vice president to be humiliated. But this is a new type who is not humiliatable like me. A self-made person is usually arrogant. But from psychology, a self-made person is a natundanga mauli ku street. Ruto yatundanga sekuku ku railway station.
Machel wa Mozambique yabbanga tikiti za train nga za atunda. They did people. Tebalabanga ko bugagga waabo. Bekolezi. Butiko buto de buto zitaka. Kutunda mauli ekola ki. Not because there was no resources ewaf. Dalu. Wali mulalo kuveda. Stubborn. Kakati self-made people are usually arrogant and they lack spare parts. Tebakanikibwa. So katirutu nuyeka kafu afusa kalimanjo. Is a self-made person. Kwa walirowozeza nti state machinery eriko president anti kakati chimu Raila Odinga body lo munyu no gugatta namata gafa. This is what Uhuru did. Nti the population eyakulaba n'abachukuyo abakulaba ngo ofukamira lwaki baba sabira banadini nkugambi ti anybody who invokes God's intervention over earthly matters is a sinner. Abamononyi eranga yitagetse katonda abanaye tusabe nnyo katonda azikiza amataba g'ebuduuda. No, katonda olusozi lwali teruleeta matabanga temunnaluli nnyako kululimako. Katonda tabaanukula mumwayinona environment ekyo si kya katonda. Nature mumwa agitabangula ekyo si kya katonda. Emyala mwagizimba. God cannot be invoked on human mistakes. Are you sure? And how? Yabawa amagezi mu kunkalinga ensi ekitegeeza ebyo si bibye. Omwana mugusudde mu kasasi guboze kati abazo bakigengire mu kati katonda gy'abayamba agajjewo nga yabawa amagezi Yohannes n'ababuuza Netherland kitegeeza under the sea bakireyiminga bukireyiminzi nnyanja mulaba y'amataba agatta abantu yabawa amagezi agahandulinga amataba mu Netherland. And you say we are all in God's image. Kati mwe abagenda kweri gunde muzimbako image ya katonda namna gani yamwe ikikyamwe busiru bwamwe tata ku katonda bagala kusirwaza image ya katonda. Kubanze nkugamba te omwana ngo omwana bwangamba nti ngwa mathematics nti lwaki tanti omusomesa yagala kunkwana leta biology tulabe asomesebwa kinti mukazi na yereze biyani naye gara kukwana ngabba geneto muyita ngaji to muyita kagati chechi kubya bano bonna nti bidandi sali londa Museveni oyinawo ke wekoledde yesebo Museveni tumulonzi atene wekyusa nzize kuvuganya na Museveni soko otunyonyole Museveni oli go atugamba tumuyinvestingemu kuba tulina ke twekoleddewo akyuse abadde kikati abantu bajja ba peasants tekikubya babesiji. You cannot move from one extreme end of politics to the other except if it is a divine power. Nti Saulo yafuuka Paulo Wumalu nabbi yasaba naga nti Wumalu amanyi gakozesa okulwanyisa obusiraamu singa omuwa n'akyuka n'akolera obusiraamu n'akimuwa divine okyukirawo nga kyenkugambye kiri Saulo n'afuuka Paulo. But in politics you must move cautiously gradual. Nti the moment I start attacking Museveni I will even lose kinagamba omwana kati olaba akaluluka nakabaddewo nti n'abachukuyu tebalonze yes 40% teyazi ebifo ebisinga bulijjo Kenyatta byafuna mwaka bakajemera atenga yagendera n'abakunga ku last day n'abawa 90 billion project. Ask why even where kubanga bulijjo Raila Odinga atambula n'obululu bwa million 3 bw'abajaluwo bwabuliddewa okubanga tibanonya bunoonya anti kitegeeza nti nakigamba semwogerere in fact semwogerere ne Uhuru bebamu building bridges semwogerere yakizogera mu government ya Muwanga eyamubba obululu. Did he move with the population? Yes. Bano ba migona kyabavuna nono namga nti watemya abantu ejjambi mu 2007 nogenda mu government nofuna oba prime minister ojize boti okomye wantu bakuyiriddewo omubiri omalirizanga government zobadde wakanya nakugandi ndashoka somwogere was very close to somwogere weyafuna accident muno mwana nge yafiira muno omuvubuka omulala kuba yasanga ekimotoka ky'amagye nga kifudde ate bekyamala kukozinga was saved because I had a Mercedes Benz. Neka sayaleta aba UPC nagende wasemogere ku headquarters nemukwata munga nemuganze ngenzi
Ngalesi UPC muchenda mukaga bano baze tugobera bululu ate bayina kye batulete muchenda mukaga yezo wa Museveni. That's how you part company. Yes. Namuga tosobola kusonyiwa kusinga Katonda. Ye muntu asonyiwa. Ye Museveni Katonda kyamuyambi is in power. Bwaleta basajja ba Amini baga baze to consolidatinga his power and he has lived longer na proving ku bantu. When he signed the 90 agreement in Nairobi was facing a strong rebellion. Yakwa Kasese bali bamuvinga nga bali baganti atulidde molu kirana mwetana. Yes. Ne yali amaze okuteka mwaka bwayo nti okujja konga amajega liseyo okutta abantu. How could they do it? Impossible. Gendo litem kwate embazi zojitemese ku lwazi nga ojirete nga tibongo senku we mwala wange. Impossibility. Seveni yali amaze okusave his interests. Kakati and he has had a time abantu bamutegeera but mu 1986 world was strong ogundi Museveni yaddi ayono n'abaana bafalesa amaje ko bote mu government yaffe. People were reluctant. Ata akomeza wabengulu nabagamba jonti bano bakadongo kamu bayimba tito lutwa mwe mundu wezavuganga lutwa zisana ezowe ono omusajja bamuyitani yali n'omulamuzi yali w'emityana nga ye minister wa regional cooperation n'aleeta omulambo gw'oboto ogujja Zambia bamumma akalulu mutabani we ye mulamuzi bamuyitani sani that man is there naye Museveni atula ne mutani w'obote ne mukamwana w'obote alimu. Why? Nti he is seen as a building bridges but has done it for a long time. The people fear, don't fear. Boba manyiza an expert aja kudiringa naye kakati gwe bukulu atayina time ya myaka ana you cannot build bridges kyabulimba bakuta kyobalaba botunulya statistics zabwe zikulaga inroads ze yakoze layira gyabadde afuna obululu aze libaleta teyafunyeeyo anti yaleta ekirinyaga is too good to be true. People cannot accept. People cannot accept it. That's why me I move cautiously. Tinkutte mwenda mu ngalo nenkwata tumwebaze mu ngalo but at a party no negotiation tetuna negotiatinga no because manyi ndi the moment sechikuba kakwata honalebo kutesa mu ngalo esemba buli takomawo abawedde kubanga olwa bufunya kuki kukuwakanya kutesa so kati bwabera okwata kutesa mu ngalo gwina kuba mukolo nti twabadde mukuziika nawe ngabo wakirabye tufunde line yawo kugamba kyakunyonyola. You must move cautiously to the peasants bo ekintu ekibo bote basonyiwa peasant tomalaga muzunza nti gwogwa yes bote basigalawo. This is why the Bali yeselinga 22.1 million voters in Kenya. Bafunyemo bameka. 13 boka. 50%. Why? There are four main reasons. The people were dispersed during COVID. Tebako Tebada already bali cause for a serious reason. Until Lije Yalaga atasobola kudda yewandisi alondere. 2. Economic problems. Why do I come to spend my money zigula kawunga nzije nonde? What is the proximity, the distance between the voter and the jengendo kulondera? Nondera Nakuru akalu kansaze Mombasa. Mvantie Mombasa nzire Nakuru. Mve Naroko nzire Nairobi. Mve Naivasha. A man said, I saw a professor saying, I've spent 50,000 Kenyan shillings to come and vote. Who has that money? Yes. And finally, the most important thing, political science batugamba 60% yabayalonda. These political rallies are intended for psychology. Goyinza okusanga tugeze Manu ne Liverpool muyiza kubanga abazanyi abazo kulaba omupiira bangi nnyo. Does it affect the results? The home ground. Tell you home ground.
baki bakubirako home ground bagikola ku KCC ngezanya na lab contractors abazanyi ba KCC bali tebali expose abasajja baddanga mu kirasa ne bafuwa firimbi omuzanyi wa KCC na yasama omupira ne bagumujjako na emiliana beko bamufira firimbi arabu contractors katina bawagizi yasimbanga mizindalo mu kisaawo home ground owa KCC agenda kutewa sekata wagenda endulu nera ya sekata wana imiriramu atunemba firimbi nevuga home ground ya ne atajina wabwe wana muina golo bajita nalongo baweji Kenya nizidaidi nikasala nimbubaitemu mulyango gumube bawangulira buli golo mu Africa buli timu ino omulogo wayo kakati if you are all federalists ngamenda muwagira federal then it means election will move from federal to something else koma nekimuwagira koma nekimuwagira buli omwaga federal katunalonda tuleka so people come to consolidate and others come the disgruntled people come to remove. In Kenya tebachifunye ekyo the moment Uhuru Kenyatta said this is my last and final term tebasobola kulonda awuti wali battle kyekimu kubifudde akarolo peaceful kubangira bakirabye kitoli kyakulwana ekyokubiri ICC yabakola bubi ne ate yana ne bategeera bagana local tribunal ngaba naba organ bwe bagana local tribunal the moment your institution refers to you to a foreign body you are gone obowedde nti president yawonya ababba embawe Congo naleta Porters Commission omulamuzi Porter tegera ganne muganda wonga temunagenda mu court bana aba organ kyabalema nti kibafirizo bwa president nachi they are now being handled by an external force eri interested okulaba ti organ cell part human part that's why you have a law munkubireko mu ngalo anna bagamba nti batta abantu malwaliro why do you bring a law to rectify what a law is in parliament and yapo sebo mungero kulabe motoka zibavuga abali kachiiko ababa chumanisi bewalabi bagamba nze njagala bino ekibali ennyuma wano mu nsawo sente ekibali ennyuma tutisa ne anti temba sekerera even if they avoid me nze manyi nti abazungu be balwana nabo abazungu babuuza who has flooded the market ani atuyingiddemu who is the new entrant kuba organ trade badde tambula bulijjo bewabwe okutusa bafumaka na akasajja aka Pakistan ne kabifladinga ku market ne banoonya ali ayiye ku market ebibumba n'ensigo nga bigudde peyi amachachi ne baganti biva muri Libya na Uganda ne babafunza ne bakwata kali Hamulani ne bamusiba emyaka 7 ne $, fine $1,500,000 na ataja abawana. It's not me munkubira bwerere. It's not me. You flooded the market. Tebamanye chakora na kataleka nabaganti ne amajega abungeze 13 gayingire Sierra Leone to control diamond mines ne president wa Sierra Leone tagenda yo Britain yajja Sierra Leone negoba ya African Force eri edumira brigade ya mulingi bakubani babajjayo ne befula bayikire ne bakubani baddukayo ne ba controlling diamond to maintain the market ne badiclaringa owateira ti yali amwaddeko n'omuyimbi ne baganti oyo blood diamond kana bolete teka nga temusobola kwe controllinga supply bajja kubayingiramu kubanga mutemuyina list mwe mwagala omudduga vali bwati omudduga bwagende Dubai nasobola ebintu bya bilioni 10 nakola 3 zonna zizaamu ne bimusala omuyindi zinatereka ntereke during a dry season te amanyo kubala business omutoka zonna zizaayo ngalaba yaguzize ekintu yes nagenda ne yewola ne mu bank ne bamanirenda kubanga mu bilioni 10 avuddemu 3 kati atwala 3 ne bimusala omuyindi zino tazikwatako azaye kumirie in case kubanga yizo kuba which environment has enabled me
if you had imported masks to Desitunda over sanitizer, abakola factories za sanitizers, is it the demand? Is it a permanent demand? Sanitizer? Bacha mkulenge ba mkulanga? Kakati mu Uganda kasouli anti kalamwe jeri enjala. Bwegenda kasouli omugulu na mutundawo. Bali bayingidde wodda bananyinisi akukatale kaabwe. Tulina woyingiriramu. Tetwagenda fene waponye. Aponye etugamba ati. Wano mu COVID nga tetwagenda yo natukanti ebijanjalo byange babiyemu ettaka naye aponye omumanyi bayita aponye omumanyi namutegeera oponye walaba musaba sente oponye namusaba kakawunga yange naye gwe ngonjagala nnyo nemuga nti asaagala gwe bayita aponye mumanyi twagenda fembi era tuyinza kumpa 10 n'ekitwala twagenda fembi samu namugamba ki tewali kye twajjawo namuga nti aponye oli gwe nkolera si ye gwe bw'oli neemu Nanyini aponye mumanyi sigweye era ne yayiyemu ettaka mu bijanjalo byo palete Mandela mumanyi yatutwala mu kyuma ebijanjalo nga biyonjo kamaro masi natulaga yone bakolera akawunga kasoko twajja yakawunga oba ebijanjalo nakusunako nenkuga nti boyogera naye si yaponye aponye nasini deri aponye nasinika amanyo odduka na aponye nyini oja mundaga aponye yenyini nze nalabo ono bali balowooza mbu oyo yaponye ne bagenda mu Bank of Uganda ne babayo 20 billion ze anti oyo Museveni gwe yaga nti zizeeyo yabba aponye gwatamanyi bali bamanyi babyaponye ono gwe twasanga namuga nti zizeeyo natuli omusajja ku video nga banne bamubuuza what did he tell you when I arrived there? He looked at me, said, have you brought the money? Have you brought the documents to show that you returned the money? Yes, Your Excellency. Put them there. The man looked at me and he said, you go. Could I move? All my legs had been paralyzed. I'm a good guess. Ateba muwampe. Oli agano okusesema. Kalori. Umala jitekako gundi. Nsawo yes. Kalori oyino jitekako ekutia ya cement. Eseseme kalori tesesema. Kira atano. Okusesemya kalori. Kumugongo gwayo tekako kirage. Kalori yali amaze okumira. Kalori yali amaze okumira. Siye yazile. Anko Samu yazimuwa. Zino zafa walala. Anko Samu yazimuwa. Naye yibazi mudisayo. Why? Kakati gwegendo ugainti kalamu jeri yenjala. Oguleka soliwo. Odinga yabwere. Odinga bwafuna kwa president relationship na Uganda nabe ya. Let me tell you. Kenya will never have peace. Are you sure? I'm telling you. Ugandan strategists, if we had strategists, we must look at Kenya. The best way to cut them. Because we must look at the process. We have the same legal regime in Kenya. Why are we not having the Kenyan example? Fena ete Mbabaz yali forming electoral ya Uganda. Mbabaz yagenda mu court. Yes. Bamuwa 10 points which had to be reformed 2 years before the election. Era Mbabaz yali anonya mu court. Yali anonya kusesa mukalo. Mbabaz yali akulaga tebampangudde. Babye. Era abalamuzi what these people didn't do. The Supreme Court nullified the elections of 2016. Singa omuntu akuganta oddangamu okufumba enva omutali munnyo kitegeeza zewafumbye zaabadde ki zabadde nnungi. Yes, that's what Mbabazi goes. Ne Maraga ne rulingi ya Maraga ne bino byolaba kati wano kuba omuntu abuuza n'agali lwaki Mulangi nekigwa kati rulingi ya Maraga yabawakira anti kakati akaluka Kenya kalina benchmarks ya UNEB nti any election that not fair that not coincide with parameters ezamala kakabakafu kati Maraga era chapukati chaliko kati UNEB kubera yali chapukati yenyono Maraga gwe yagamba nti wabikoze bubi transmission yabadde mbala yabadde. The Kenyan election must be judged according to the Malaga ruling of 2017. Did you follow the Malaga ruling? That's one. Two, Laira Uhuru yalikiriza nga bwe nkugambye nti kasita mujjane kubanga tulina ba vice president babiri Soko Somao
akatabo kaliwo obudde nabo tugenzeko oyagala nsomewa dakiika mmeka tulina eddakiika zibiri zokka biri tokyasobola kubambadde njagala okubalya nkugambe ti appointments omukulembeze bwakuwa omulimu olina okutegeera is he nurturing your talent are you under observation timbabazi bamuleeta first lady mu ministry ye president yatuuka okuwandikira Mbabazi ebbaluwa which I have stop harassing my wife yes kati obusika buba bukulemye you must evaluate amuleetedde ki mu of all places kubanga bwoba harassing mukyala wa some education namuleeta mu prime minister's office under you bw'oharasinga mukyala wange nga nkyali wano ate bwe naamala nenvaawo kakati Ruto kyataategeera naye Ruto talina gundi tebaagalanangako tebaagalanangako eri marriage yali ya convenience yali ya kusomoka busomozi mugga tebaagalanangako kakati ono bwe yali tuuse mu power yali leese Raila Odinga mu kalwako okubiri ono ng'agenze yalikize ne bakaddamu nga Raila ye vice president biri musanvu gambo lingi ye eya Raila Odinga ne Kalwa tewali agisobola mu Kenya babamanyi ne Kalwa naye bwatyo maka Kalwa naye lwaki Uhuru ye teyakwata Kalwa n'amuwa bwa minister kiba kye yabumuwaako naye insisinga nti babasibe ate Kalwa ne yesimba mu 2013 Kalwa yakwata akagatto kana akagatto kano akakakondo n'akakuba Raila mu mutwe even this is a marriage of why do you put Kenya on trial ere kigendo kubeera ko Kalwa ne Odinga tebasobola kyekibadde ku Ruto ne Kenya ye Uhuru agamba how do I safeguard baton kije nina kuono till they will fall out why do you expand on the country komaje kulwana Uhuru tasobola kukwa Uhuru tasobola kukola na Ruto Uhuru tasobola kukola na muntu yenna kubanga bamulabako dda ogamba Odinga manya Odinga nkugamba tasobola kukola na Ruto a person who can tell you the real person of a person is his wife or husband ndio omusajja mirundi omulaba agabenva the moment you interact with the president akuteka mu state house is under observation if you bwa kuchawa kitegeeza toli buli linnya lyo bali lireeta abaya kuchawa anti yakuwa observinga yes this is what people don't know Museveni bwakuleeta you under strict observation you came to consolidate him Metro nisasobola kusangula ntuyo za mugole musajja tamukisinga tamukwata mu kiwato lolo yo siko president you cannot be independent in Museveni's government Museveni brought you to consolidate him kuba ye yawangula akaluluke yakwaddeko akubegeddeko kakati bano ba leaders bonna ba politicians abali e Kenya Uhuru gundi bakolaganako naye kubaka kyobuuza Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Moses Wetangula where all of this era bakamba ekyabalondeseza Ruto nti the way they mistreated handled Musoka baja ne bamugamba nti kola interview najo kola ne bagamba ogigudde the Kambas abakamba ne banyiga wadde yasigalayo yalise kyabayina owaye Ruto yafunye akalulu anti nkugolidde joka subira sinabana okufa nabana abemmengo era kusajja kabala zama nabana abemmengo bwe bali tasobola kulwanyisa Kamuswaga ku mipiira gy'amasaza nga mu bazannyi bonna bave coach temuli mu coach n'omu singa abazannyira mu masaza ga Buganda bakochi ekochi bali duse ne bakola home ground ye Masaka nesi bakochi sente zonna bwe bazirya omupiira first match kabaka jagula wegula bilioni emu kabaka jasembayo egula bilioni emu n'ekitundu omupiira gwe coach bagugula milioni 3 bamayega ne balowooza nti Kamuswaga yitajja kulyako kyafudde abafubutulayo bintu byakulya ate kati ye yatandisa amasaza agage yabagobedde coach lya amasaza nkugambye Kamuswaga kati n'obwa Kamuswaga yabukyusizza yabufudde ki obukama bwa coach ye munyolo obukama bwa tolo obukama bwa ati kubulidde ogenda bintabulira nkubulidde yabufumuddeyo babadde banyigiriza ono omuwala aladisi weerakai oyo omuwala omuto kubanga oyo omuwala omuto mpuuga amutya nnyo yali next omanyi nti NRM yasimbawo omuntu mu constituency
bali bagala gundi Museveni akimanyi ti omwana oyo yeyegulya Gomesi ya yero ne yetera mu sente mbuga mutya era president we yamuwa obwala disi bayo cha hoteli ye ekalangala gundi Mayiga bwe yategedde nti yakala omukanga yagambye tulina omusomo gwa sirimu nali okayita babalanda ne bagenda mu hoteli y'omuwalo yaddukayo kiro nga Mayiga yakala kumuyintimidatinga nti gwo wakaka muswaga kakati nzize ne mukamawo omwana nalemerawo kikiri omwana mukoji omwana si mukoji naye mugezi nnyo yankubidde simu ekiro nga nti muzungu ani mbuyasomera mweru kati muyige finally mwete muyina Chebukati wafuna Chebukati muyina ante mumuyina gwe kankuwa ebintu bisatu tugende do you believe a man like Chebukati could have nominated a barefooted man ngabo twakola Amuriati nedda Chebukati takiriza Chebukati mugumu could Chebukati have allowed security to beat up Bobi Wine kwa mazoko nominating Chebukati alikiriza Chebukati allow security to stop Bobi Wine from consulting kwa mazoko clearing Chebukati wafuna Chebukati you need Chebukati muluyo your problem is Chebukati. You don't have a Chebukati. Twataka Chebukati. Mwitaka Chebukati. Mu IEBC yafu. Yes, Chebukati. Ate yeye nyini ono. Ono ye nyini. Oyo. Chairman wa Electoral Commission. Ubata fana Chebukati kati deputy wa fana nani. Chotegeza chi. Tuve kumpu. Kakati bwebe mpologoma etie mbwa. Kakati ete mbwa eje kutya kapa.